Enkya ya leero Katikkiro Charles Peter Mayiga ayanjuliddwa omukulu w'ekika ky'Emmamba Omubulukuse Omutaka Mubiruziikwa owookutaano. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Ng'ekibaleese mu maaso go enkya ya leero kwe kwalira Omutaka Gabunga Omubulukuse owa 38. Era we tunaviira mu lukiiko luno nga bamaze okututegeeza n'enteekateeka yonna ey'okutereka omutaka bw'egenda okutambula. Erinnya lyange nze Kyobe ky'Omubazi Kaberenge, mu kaseera kano nga nze Katikkiro w'ekika kyaffe eky'Emmamba. Katikkiro, kkiriza nkwanjulire jjajjaffe Omubulukuse, amannya ge ye Ziikwa Mubiru, era nga mutabani w'omuvuze ddala Ziikwa Mubiru abadde Gabunga. Ab'Emmamba mwenna namwe mbalamusizaako kosa n'Obuganda bonna awamu. Amannya nze Ziikwa Mubiru, era nga nsanyuse nnyo okubeera wano nammwe. Ssaabasajja Kabaka wangale. Gabunga, oli omutaka omukulu owa Kasolya. Obuyinza bwo buva wa Ssaabataka, tewali walala wonna we buva. Era bwe kibadde okuva ku mulembe gwa Kintu, kubanga Kintu nga tannatuuza lukiiko ennono, kumpi buli mukulu wa kika gye yali nga kabaka mu mbeera ze, ne batuula obuyinza bonna ne babweyambula ne babukwasa Ssaabataka. Era nze okwogera wano bwe nti kitandikira eyo ennono nga kanze Katikkiro. N'olwekyo Omutaka, tukusaba mu byonna by'okola, byonna ebikolebwa mu kika ky'Emmamba nga binyweza okutaasa n'okukuuma Namulondo. Omuntu alina obuyinza ku bakulu b'ebika ye Ssaabataka. Ensonga eyo nkulu, era ab'Emmamba nsaba muginyweze. Bwe twali ffenna ku Lwokutaano luno lwakaggwa, nali nkaluubirirwa kubagamba nti nsanyusa okubalaba, kubanga twalinamu kajjiribwa akatonotono akaali keetaaga okutaggulula, naye olw'okuba kaataggululwa nga tulina ne Gabunga Omubulukuse, kati nkyogera nsagambiza nti nsanyusa okubalaba. Era mu nnono ez'ekika okukungubaga mugamba tekuwedde, kubanga toyinza kukungubaga nga ate bw'osagambiza, toyinza kubigatta. N'olwekyo mbayozaayoza nnyo ab'Emmamba okufuna owa Kasolya omuggya, era tukwaniriza ssebo Omutaka n'abataka abalala abakulu ab'ensonga mu kika ky'Emmamba. Nkubiriza ab'amasiga, abaana ba Gabunga, nkubiriza n'ab'emituba abeetuukira baganda ba Gabunga, okuwagira owa Kasolya. Temumwesulubabba, kubanga obukulembeze bwagalamu empagi ezikwata ali waggulu. Ate nga bwe nabagamba ku Lwokutaano,
tugoberera nnono ne mu bukulu bw'ebika kubanga ennono ye ssemateeka wa Buganda. Bye tukola tetuyiiya biyiiye kubanga ennono etulambika engeri Omuganda gy'atambuzaamu ensonga mu biseera eby'ennaku, mu biseera eby'essanyu ne mu ntambuza y'obulamu obwa bulijjo. Oluusi twerabira nti ebika tuba nabyo mu buli mbeera. Olw'omukaaga nabaddeko mu kwanjula okw'Owemmamba nga balondoola omulenzi azze, yabadde wante, ne balondoola omulenzi azze, ne balondoola omuwala ne nnyina kika kye ne kijja omuwala azaalibwa bakkobe. Bwe tubeera ku mbaga era tuba tuli mu nsonga ezo ez'ebika mu mbeera eza bulijjo. Naye oluusi tubanga abakyerabira bwe tufiirwa sirabangako wammamba gwe baziika mu bamutima bwe po nga baali bamuwasizza. Kale obukulu bw'ekika, obukulu bw'ebika byaffe kwe tutambuza obulamu bw'Omuganda ne bwe tubanga situkyogeddeeko naye bwe kiri kyekifuula ensonga eno enkulu ennyo. Era bwe twogera ku bukulu bw'ekika oba obw'ebika twagala obukulu obwo enkizo eyo erabikire ku butaka gye kiba kitandikira. Ekika tekisobola kufuna maanyi okuggyako ku butaka nga waliyo amaanyi. Simanyi nteekateeka b'Emmamba gye mulina okulamaga tugambe buli mwaka. Ku Kasolya ne mu Masiga nagendako enkajja era nentongoza n'enteekateeka ze natongoza enkajja. Sinnaba kumanya bulungi we zituuse, nja kusaba Oweekitiibwa ono minisita yanambuulira. Amaanyi ag'ebika galina okulabikira ku butaka gye kirina okusookera. Kyemuva mulaba nga Kabaka yabalagira n'okuwandiisa enkiiko ez'abayima tukuume obutaka okusookera ddala. Obutaka obwa Kasolya, obutaka obw'Amasiga. Amaanyi mu bavubuka ab'Emmamba mwegali. Twavudde mu kubala abantu. Baatugambye nti abali wansi w'emyaka 4 ndowooza bali ebitundu 8. Bw'oba oli wano nga oli waggulu w'emyaka 6 mukola ebitundu 5 ku 100. Ekitegeeza nti mu Mmamba ab'Emmamba abali wansi w'emyaka 4 bali bitundu 8. Ng'ono muwala wange Alice Nabukomeko ekyokulabirako. Beebo betulina n'abalala baabali. Nteekateeka ki mu kika Katikkiro wa Gabunga eriwo mu Mmamba esikiriza abavubuka bano okugoberera ensonga z'ekika? Kubanga ani anaazitambuza? Ani anaatambuza ensonga z'ekika nga abavubuka tebazitegedde? Kiki ekisikiriza abavubuka okweyunira enteekateeka z'ekika eky'Emmamba? Mu Kereziya, mu kanisa, oza ne mizikiti waliwo enteekateeka ez'abavubuka. Mu Kereziya wabayo olunaku lw'abavubuka ne bakuŋŋaana. Paapa amanyi n'okugenda n'abasanga mu nsi gye beerondeddwa. Lwaki bo bakikola bwe batyo? Eddiini eneetambulira kwani nga abavubuka tebagitegedde? Ekika kinaatambulira kwani nga abavubuka tebakitegedde? Naye biki ebisikiriza abavubuka? Kubanga okukyogerako kyangu nnyo. Emyaka egy'obuvubuka omuntu atwalirizibwa ebintu bingi. Twagala ebika ebeeremu ku nsonga etwalirizibwa omuvubuka. Kiki ekikoleddwa kubasikiriza? Mbabuulidde bwe nagenda enkajja. Ndowooza twali tutongoza Kittavvu. Omulembe guno gwe tulimu Omutebi ebyenfuna bikulu ekyenkanidde awo. Omukubiriza w'Abamasiga Oweekitiibwa Gabriel Kabonge emmotoka gy'avuze okuva e Muduuma enywa amafuta okutuuka wano. Obwagazi bwe bwalina ku Mmamba
bumuwaliriza okuba n'ebyenfuna ayine emmwanyi nagenda ne mukyaliro olujja nga lujjudde emmwanyi nteekateeka ki ey'ebyenfuna ekittavu ekyab'emmamba kisobola okukula nnyo ne kiwona abavubuka emirimu awo muba mubasikiriza kabaka nze yaŋŋamba olina okutandika ebitongole abavubuka bafune emirimu mu mmamba ki ekikoleddwa ku ludda olw'ebyenfuna okuyigiriza abavubuka okukola n'okubasikiriza okumanya nti nno mu kika waliyo eby'omugaso ensi bwetyo bwefaanana lwaki kereziya yatandika sentinary mulowooza lwaki kanisa ekola amalwaliro ebintu ebifaananako bwe bityo tusobola obikola mu kika bwe tuba tweteeseteese bulungi kubanga essomero liri eno omukulu yalitwala ono bishopu gwe tuli naye lirina omubala gw'enjagala ennyo bugamba nti okutya nsonyi obuzira kitiibwa essomero ly'Emityana wali bwe muba nga timutidde nga muli bazira musobola okubikola bye twagala abavubuka bano ebitundu 8 ku 10 ab'emmamba bafune ensonga ebasikiriza ng'oggyeko okwogera obwogezi nti ndi wa mmamba ekyo kye kisinga obwangu ebyekika kyaffe biringa ebyeddiini okugamba nti Yesu yeebazibwa ekyo kye kisinga obwangu ekyo kyangu nnyo oba okugamba nti nno salaamu aleikum ekyo nakyo kyangu naye ebikolwa ebiraga ekiri ku mutima kye kisinga obuzibu nga tufunye gabunga omujja mbasaba ebirowoozo ebyo aba olukiiko olufuzi olw'ekika mubiseeko omwoyo bwe bulokofu bw'ebika byaffe nze mbabuulidde naddala mulaba ensinga bwetambula leero ogano ekika ky'emmamba kirina ekibanja ku mutimbagano njagala okukimanya kirungi gabunga mutunuulira kati alina ekitiibwa kye situmala gamwogerako naye muvubuka abavubuka abali mu Amerika mbasanga eyo ab'emmamba agendaga yonna nabadde South Africa nabadde ne Eswatini ab'emmamba nabalabye banaagoberera batya ekika kirina omutimbagano kubanga omuntu ali Eswatini bwe munaagenda okulamaga ayinza obutasobola kujja mangu naye asobola obbagoberera ebigenda mu maaso ate ebimwanguyira okutegeera ekika kino ekibanja ku mutimbagano ekibanja ku mutimbagano ye website muwala wange Nabukomeko kulabye ng'obuze muwala wange kubanga ffe ab'omutima twawa bishopu mwannyinaffe era bishopu abadde akedde wano okujjako okwaniriza gabunga omujja n'okundeetera enkoko yange minisita ayogedde bulungi ku kuwandiika ebyafaayo eby'ekika twatuula mu kisenge kino ne bannange ne tugamba nti emyaka 10 okuva leero ani alirambika ensonga z'ebika oba oli awo balibaawo naye lwaki ekitugaana okubiwandiika kyekitugaana okuwandiika ebyafaayo by'ebika byaffe ne tubigattamu ne tukola ekitabo ssematabo nga mulimu n'okulambika gabunga bw'abula amuddidde mu bigere afunibwa atya kasookedde nondebwa kuba katikkira ensonga eyo njirabye mu bika eby'enjawulo ng'etawaanya ebika singa Pawulo teyawandiika ne Maliko ne Peetero ne Matayo n'abalala ebya Yesu twandibitegedde bulungi ne Korani nayo bagamba yava mu ggulu naye nayo biwandiike bwe bagamba yava mu ggulu naye biwandiike ku mpapula wagala emyaka 10 okuva leero nga tulina ettabo bweriti erikwata ku bika by'owa Buganda minisita akirambise bulungi era neewuunyiza bwe mutaamukubidde engalo za muyiika ozze mu bukulembeze ate oli mu bukulembeze obw'ekika ekirina abantu abangi ennyo ndowooza ekika ky'emmamba kye kisinza Abaganda abangi bwe ndowooza kiyinza okuvuganyizibwa bakkojjanga ab'engabi kisobola naye kirimu abantu bangi
era n'ekitiibwa gye kikoma. Toyinza kukulembera abantu bangi n'otaba na kitiibwa kinene, naye ekitiibwa gye kikoma n'ebisoomooza. Ekitiibwa gye kikoma n'ebisoomooza. Naye nze ndowooza bw'onoobawuliriza abazzukulu n'obawa okutu n'obeera kumpi nabo ne weebuuza ekirungi mukaddewo yakulekera abakuza, ekirungi mbamanyi bulungi, bamanyi nnyo ensonga z'ekika. Ono Katikkiro eyakawummula ndowooza yewessiga eryakagenda, mbadde musanga essese eyo n'andabirira n'egyabaatira essese eyo, era n'ensonga z'ekika ne tuzinyumya ekyemmamba. Babeere kumpi, bajja kukuyamba. Babeere kumpi, era tosalawo kintu nga tobeebuuzizzaako. Era weeweeyo okuyiga. Okuyiga tekuggwa, tekukoma. Buli lunaku obaako ekipya ky'oyiga. Ojja kusoma ebiwandiiko ebikwata ku mmamba, ojja kusoma ebitabo ebikwata ku Buganda, ojja kwebuuza ku bakulu n'ejjajjaawo ali wano, bamanyi ebintu bingi. Gy'okoma okuyiga, ekitiibwa kiri kye njogeddeko n'amaanyi gakweyongera, kubanga buli ekikubuulirwa nga wakiyiga n'okitegeera bulungi kikwanguyira okukimanya n'okukitaputa. Bw'onooyiga ojja bakulembera nabo bakugoberere. Neebaza akateeka bwa lukiiko lw'abataka akakulembera omutaka Katikkiro w'ekika ky'ennyonyi ennyange ne Katikkiro w'ekika ky'engeye. Mwebale okulungamya obulungi ab'emmamba mukolagana ne minisita. Minisita emirimu gy'akola agikola mu linnya lya Kabaka eky'amazima, kubanga minisita akola mirimu gya Katikkiro, ate Katikkiro yafugirako Kabaka Obuganda. Ekyo nakyo kirungi okutegeera. Omuntu ayinza okubanga nti ate minisita bimukwatirako wa n'okuba yeddira ŋŋonge. Minisita akola mirimu gya Katikkiro, ate Katikkiro akola mirimu gya Kabaka. Mbeebaza okutambuza obulungi ensonga eyo. Neebaza n'abakulu abamanyi ensonga ez'amaanyi mu kika ky'emmamba abaavuddeyo ne babalungamya, Dr. Kimala, abalala abaakwasibwa ebiwandiiko. Obwesigwa kintu kikulu, obwesigwa kintu kikulu n'okubukuuma. Nkowoola bannyina ne baganda b'omutaka bali wano, abamu nabalaba ku Lwokutaano, abalala bali wano. Ab'omusaayi gwe baganda be ne bannyina. Muganda wammwe mwannyina mmwe mumuyambe. Obulamu bwe kati bwakyuse, gy'abadde ayitira eyo nawe yonna biki bigenda kukyuka. N'eddembe lijja kumuggwako. Agenda eyo mu nnyimbe, agenda mu mikolo, agenda okudda ng'akooye. Obukulu bwe butyo bwe buba. Naye mmwe muzza akasokoke, kuba kati mmwe mumumanyi endya n'ensula. Ab'emmamba bwe bamulabiranga jjajja, mumulabanga muganda wammwe. Mumanyi amaanyi ge, mumanyi obunafu bwe okusinga omuntu omulala yenna. Mumuyambe. Ku Lwomukaaga luba luzibu nnyo eri abakulu b'ebika. Babeera eyo mu kwanjula, mutuule. Babeera mu kwanjula, mu mbaga, ne ku Sande bagenda mu dduwa, bagenda wa. Akati bwe badde eka n'akukubirayo akasimu mu njogera y'ekivubuka ne mumuzza engulu. Mumuyambe atuukirize bulungi obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Era nange nkakasiza ddala nti ojja kukuuma obwesigwa obwo. Nziramu okubaaniriza, nyaniriza nnyo mu ngeri ey'enjawulo omulabirizi.
kirungi nnyo tugatte ennono zaffe n'eddiini ze tusoma kubanga Yesu teyajja kudibya byansi. Aha, akati Bishop Omulamba bw'ava Issingo najja sajja wa mamba kitukolera ddala bulungi era nze nsanyuse nnyo. Mwenna ab'Emmamba abaterezeza ensonga eno mbeebaza nnyo era mbasaba mu kutereka Gabunga omubuze omukolo gube gwa kitiibwa ekisaanidde omukulu w'ekika ekikulu obwenkanidde awo. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyafa dda naffe tukikuuma.